Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Olwaliro lwa Sunday mbaniriza nembebaza nate abatwegaseeko enaku z'omwezi wa 13 enaku z'omwezi 13 omwezi gwa kusatu omwaka 2022 gyosinzira okubeera ng'olaba Lugonvu Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, Africa yonna, mawanga ga Buwarabu, mawanga ga Bulaya, mawanga gawa yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo abasubscribinga abakyali abapya buli naku nfunayo munanga nti Mwami Lugonvu nakakwegatako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga ate mutambule naffe. Abalina okusomoozebwa still nja kubagumya, abalina obuwanguzi obw'enjawulo obutuukiddwako nze nga nti ndi wamu nammwe, bwe buwanguzi bwe twetaaga obuolya buli kaseera Mukama alina gwaggulira oluggi. Ayinza okuba nga oluggi lw'otannaluggula naye beera mugumiikiriza ate nga bw'okola teweebaka nga tunatuuka ku buwanguzi bwe weetaaga, kubanga Mukama ayinza okuggula oluggi lwo ogenda ogira otuga nti terubanga olwange lwe lugguddwa nga baluggadde baggudde lwa mulala. Abantu bangi abayitwako opportunities bwe batyo abeerawo ngalowooza nti olwe lwankya. Bantu bangi nga yalina akakisa k'okubaako ne byakola naye olw'okuba yalowooza tannatuuka agenda okulowooza nti kyekituufu atuuse nga kikeerezi nga bagguliddewo omulala ye bamuggalidde dda. Bangi balemedde mu kkomera ly'okusoomoozebwa kubanga tebakkiriza nti akaseera kaabwe keeko. Naye olunaku lwo n'ategeera nti olwaliro lwe lulwo. Leero lw'olina okukyusa obulamu bwo ogenda kutandika okutula obufofu nga weebuuza nti ntandikirawa okubanga nkyusa obulamu bwange, ntandikirawo okubanga nkyusa chapita yange gye ntambulizamu obulamu, ntandikirawo okubanga nkyusa olujegere lwaffe, ntandikirawo okubanga nkyusa empandiika y'akatabo akewaffe mu famire, kubanga nakibagamba nti buli famire erimu omuntu aliwo okubanga akyusa obulamu bwayo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Lunaku lwa Sunday, buli lwa Sunday tubeera mu kataba ka Reason as the Word Masterpiece, okufumiitiriza kyekyomuwendo ekisingayo mu nsi yonna, obuwanguzi n'okulemererwa nga kwa Uganda ne Africa okusinziira ku mazima n'okufumiitiriza kyawandiikibwa Hamis Kiggundu. Buli lwa Sunday tubeera nakyo okwongera okuyita mu bintu nga bino bituyamba okwezimba n'okwebbulula n'okulaba ebintu nga byonna bye twogera tebiba bipya era tewali kigambo kipya kyogerwa, naye abantu weetaaga okutujjukiza obeera onoga naye ate omusajja ono akyogereko kubanga nange ngenda ne ŋŋamba lwaki ate kiri bwe kityo. Yes, weetaaga muntu akubako ozookuke. Abantu abasinga abeerawo ng'atunula buli kimu ng'okiraba naye nga yeebase. Weetaaga omuntu akubako ozookuke. Tugenda mu katabo twakomekereza nga tugenda ku ssuula ey'okuna egamba nti okufumiitiriza Ssi Kukozesa Manyi. Tetwetaaga kukozesa maanyi era okozesanga nnyo obwongo okusinga okukozesa amaanyi. Atugamba atya? Ensi egenda yeeyongera okuva ku mulembe ogukozesa amaanyi kati ebintu byakukozesa bwongo kyenva okubagamba. We twogerera kati okulwanagana wakati w'amawanga agaakula edda kutono ddala. Emirembe egiwerako giyiseewo okuva amawanga ku ssemazinga wa Bulaaya lwe gaasemba okulwanagana ng'ogyeko bino bye tuli mu kulaba Russia ne Ukraine. Naye ndowooza era olaba enkyukakyuka ebaddewo nti singa gwali mulembe guli Amerika yandibadde yalumbye dda, Bufalansa yandibadde yalumbye dda, Italy yandibadde yalumbye dda, naye buli maga nti wange ebintu by'okulanga tebiri civilized, si bya mulembe guli civilized. Mukulu Putin gwe nsogira bwoti yafinga yetwavaayo dda. Ndowooza olaba akaseera katuukira nze nnumwa nnyo mulimu abavubuka b'osanga n'osanga omuvubuka ali myaka 225 nkonaako gwe tontegeera gwe nja kuba ndagaza laba boodi gwe laba boodi maani wange levo kyeyo gy'oli mu muganda wange yalaba boodi okyali mirembe egirwana okyali mirembe egy'okulaga boodi okyali mirembe gya akanyama okalaba akanyama okalaba eyo levo twagivaako tetulaga bunyama emirembe gy'okweraga eryanyi
emirembe gya nze nkusinga, emirembe gya gwe tontegeera, emirembe gya gwe tomanyi, ffe twazaalibwa bagagga, ffe bolaba gwe gyavaawo. Omuntu akulinnyako natuna n'oseka n'ogenda. Olwo oba okuze. Naye oŋŋamba otya nti oli mukulu ng'okyalwanagana ne banno? Nze lugonvu sirwana, onkuba. Mu kifo ky'ogamba nti lugonvu yalwanaganye ne gundi, njagala bagambe nti gundi yakubye lugonvu. Bambuuze nti owange ekisajja kikuba kirano takiddiza nti kaakati emyaka gye ndi munnwane, nze okulwana nkuba. Bw'oba owulira nga kye kijja mu magezi go. Levo emyaka gigenda gikyuka. Emirembe egiwerako giyiseewo okuva mawanga kusimazinga wa Bulaaya lwe gaasemba okulwanagana. Ensonga eri emu nti geesigama nnyo okufumiitiriza okusobola okugonjoola obutakkaanya okusinga okwekuba kumpi kwesesebbula nga bwe guli mu mawanga amalala. Nga tukyali balenzi bato tubeera mu kulwanagana na bannaffe buli kadde, era nga buli lwe tusoowagana tusooka kwefunyiza bikonde. Kyembadde gamba, we tumanyira nti okuze oba w'omanyira nti okuze y'oli okuvuma n'otambula, akaana okuvuma n'okasekera. Laba kale gwe nja kukyamba gwe nja kukyamba. Akaana okalabye, tambula ogende. Naye bwe kagamba nja kukyamba gwe, ye bakisika kuba nabakuuza okubeeka kiti kabadde kanvuma. Era buli lw'olirowoozanga nti oli waggulu n'oddamu akusinga okuba wansi, buli lw'olirowoozanga nti oli w'amaanyi n'okuba g'okkiriza nti munafu, kitegeeza nawe oba omaze okwegeera obunafu. Gwe kennyini oba omaze okwegeera obunafu. Bwe tugenda tukula nga n'obwongo bwe bukula, olwo tutandika okulekerawo okukozesa amaanyi ne tutandika okukozesa okufumiitiriza. Tekigwa bugwi, era gavumenti si ye ekiteekateeka nti ojja kusanga abasajja abakulu batono ddala abalwanagana. Kino kijja kyokka kavuna omuntu afuuka omukulu era n'ebirowoozo nga bikuze. Lwaki olwanagana ne munno ate nga musobola okuteesa oba omu okusasula omulala ne mumalawo obutakkaanya? Wanje kyekino kyega nti tewali kipya kye tugenda kusanga mu katabo kano, naye ensengeka yaako n'ebigambo ebikalimu bikujja gy'obadde owagamidde gy'olengerera ebintu mu mbeera ey'ekifuulannenge n'otandika okulaba ewatuufu. Abantu bangi atunula eno naye ng'ewatuufu wali fokasi. Olina kutunula wano so seeno. Bwe tugenda tukula tutandika okulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo, n'ova ku levo ya mundeka enkikube n'odda ku levo ya faaki. Kiki ennyo? Faayo. Wano mu bayimbi, omu ku bayimbi abasinga empisa n'ekitiibwa ye Ssamisa Kisemakula, Papa Golden Papa, nkuwa ekitiibwa. Era nalaba abayimbi bangi abaali babuukira, n'endaba bannamawulire bangi abaali babuukira ku muganda wange Jamie Culture, omu ku bayimbi abasinga talanta mu Uganda wano. Nze muntu atula mu mmotoka ne nkupiriza ennyimba za Jamie Culture zonna ne nzimalayo nga sikooye. Naye mu kaseera akaali ak'okusoomozebwa ke yali ayitamu, bangi baagufuula omudido, naye kannamulaba ng'asituse ne nga nti bigenda kutereera. Abamawulire baali batandise okukyukuza mukome n'amuggyawo. Yali atandise okwogera vaayo. Olwakuze Papa, olwakuze. Ate okukula kuno oyinza oga nti kuliko emyaka, tekuliiko myaka. Osobola okusanga ow'emyaka 3 ng'ali mu kulera embuka, n'osanga owa 25 ng'asirise, n'ogenda ku mizigo n'osanga ekikazi kya myaka 35 kikakkanye kawala ka myaka 22 kikavuma kasirise. Bwe kalaba kikasuseeko ne kigalira ne kakaaba, ne kisigala nga kiseka n'okusitama nga kisamye ku lubalaza nti nze nja kukubalangula.
kitegeeza nti ono omwana ategeera okusinga. Okula mu birowoozo ne mu ndaba y'ebintu kuyinza obutabaamu myaka, naye tukulira ku mitendera gya njawulo okusinziira buli omu bwalaba ebintu. Akugambye baabakyala bwe baba bakyali bawala bato kibanguyira okukaaba singa abaawo ekibakosezza, naye bwe bagenda bakula ne bafuuka abakazi abakulu bayiga okwefuga era ne bagumiikiriza embeera, era nga tebatera kukaaba lwa busongasonga obutaliimu. Wabula abakazi abamu abakulu abamanyi okufumiitiriza baddira okukaaba ne bakufuula ekyokulwanyisa okusobola okuyita mu bulamu bwa bulijjo n'okunyweza enkolagana nga badyekadyeka abaagalwa baabwe. Okufumiitiriza kuyinza okuwulika ng'ekintu ekyokungulu naye nga kintu ekigenda ebuziba. Okufumiitiriza kye kisumuluzo eky'okusoomoozebwa kw'omuntu. Okufumiitiriza kye kisumuluzo eky'okusoomoozebwa kw'omuntu. Buli lw'onaabeera n'ebizibu n'otandika okubuuza abalala ogenda bivaamu otya, tonnafumiitiriza. Tewali amanyi bw'ogenda kuva mu bizibu byo, kubanga ne gw'obuuza bw'onaava mu bizibu byo alina ebizibu byali mu kwebuuza bw'agenda obbivaamu, ate omubuuza mbiveemu ntya. Kitegeeza nti ogenda kutambulira ku ndaba ye ey'ebintu, kyokka ng'endaba zaffe ez'ebintu zaawukana. Bw'obiraba si bwe mbiraba, bw'abiraba si bw'obiraba. Buli ekizuulibwa kati oba ekyazuulwa eddwa, teekako ebikolebwa okwetoola ensi yonna, tebiva ku nsonga ndala yonna okuggyako okwefumiitiriza. Obusobozi bw'omuntu okufumiitiriza bwoleka lwatu butya bw'ayimiridde ng'omuntu. Tosobola kugamba nti nze gw'olaba ndi mugezi, abo bonna b'olaba mbasinga obugezi naye ng'ate mu bo gw'asinga obwavu. Toyagala ssente. Okufumiitiriza kuzingiramu okubala, kuzingiramu sayansi n'ebirala bingi ng'obitadde wamu. Okufumiitiriza kwetengerera ate kulambulukufu. Okufumiitiriza kukuwa ekyokuddamu ekyo kyennyini ekituufu, era singa olemererwa okufuna ekyokuddamu ekituufu, okwo kuba tekukyayinza kuyitibwa kufumiitiriza. Tosobola gamba nti nze gw'olaba nfumiitiriza naye nnemedde okuzuula ekituufu. Nedda, tonnafumiitiriza, oli mu kulowooza bulowooza. Abantu bangi baga nti kati njagala oddawo olowoozeemukko. Nagira ati waliwo abakwata ne basigamya ettama wano, si nti baliwowooza oba bafumiitiriza, naye nga baliwommuzaawo era amaliza otulo tumututte. Okitegeera? Okufumiitiriza kuzingiramu bingi. Okufumiitiriza kutunuulira kikolebwa so si bwe kikolebwa, era n'ekyo ekikoleddwa mu ngeri ey'amazima so si ekikolebwa nga ekivaamu kyekisalawo ekiddako. Ng'ekivaamu kyekisalawo ekiddako. Okwekkiriranya kukosa okufumiitiriza, era mu ngeri y'emu bw'okulembeza bw'owulira ku mutima kikosa okufumiitiriza. Gwe mu mutima oyinza okuba ng'olina ky'owulira era ky'oyagala, naye bw'ofumiitiriza ky'olina okutambulirako. Okwekkiriranya kiva ku muntu bw'awulira ku mutima n'akola okusalawo ng'asinziira ku mbeera bw'etyo. Mu kufumiitiriza omuntu akola eki ekituufu, so nga bw'ogoberera bw'owulira ku mutima okola ky'oyagala. Amazima n'okufumiitiriza ssomo erisaanidde okuba ery'obuwaze erisomesebwa mu masomo oba mu masomero gonna mu nsi yonna. Bw'oba oli eyo nga ne ku mutendera ng'omuntu weeremererwa, kabonero akalaga nti okufumiitiriza kwo kukyali kutono. Oyinza okuba nga okyalina ekintu ky'okola mu ngeri etali ntuufu ng'okiteekamu amaanyi, naye nga tofumiitiriza ku ebyo ebikwetoolodde. Abantu bangi akola ebintu bingi naye nga sirina mirimu gye sikoze, naye ng'obugagga bwo n'okukyusa obulamu bwo buli mu mulimu gwe wasooka okukola ne bakuwogola. Y'ensonga lwaki abantu bangi bajja nnyo nga baga nti mwami Lugonvu nyina ssente bwe ziti, nsobola kukola bizinesi, simanyi. Saagala kuggyako bwongo obwo nakulabako kwa bintu, kubanga nze bwe mbiraba si bw'obiraba. Capital gwe neetaaga si gwe weetaaga.
wenjagala okukolera si woyagala okukolera, business gyenjagala okukola si gyoyagala okukola, gyensobola okukola si gyosobola okukola. Kati binaakwataganirawa nti nsomeramu? Nedda, tebasobola kukusomeramu. Agamba mu kufumiitiriza omuntu akola ekyo ekituufu so si oba so nga bw'ogoberera bw'awulira oba bw'owulira ku mutima okola ekyo ky'oyagala. Amazima n'okufumiitiriza ssomo agamba nti bw'oba oli eyo nga ne kumutendera ng'omuntu weeremereddwa akabonero akalaga nti okufumiitiriza kwo kukyali kutono, oyinza okuba ng'okyalina ekintu ky'okola mu ngeri etali ntuufu ng'okiteekamu amaanyi naye nga tofumiitiriza ku ebyo ebikwetoolodde. Ku ssemazinga wa Bulaaya ne mu mawanga mangi agaakula edda okulwanagana kutono. Gamba teri wadde lutalo ku ttaka lyabwe lwa nsonga baatwala obudde ne bakkiriziganya nti tekiba kyakufumiitiriza okutandika okusaanyawo amawanga gaabwe olw'ebiruubirirwa ebyakaseera obuseera. Amawanga ag'ebunaayira gaamala dde okufumiitiriza ekisembayo bwe gutuuka ku kwesaanyaawo gokka na gokka ne gasalawo kukuumagana. Kyokka ate mawanga awali entalo mu kaseera kano amazima gali nti entalo zaabwe tezirimu mawanga malala wadde obutakkaanya obuva munda obuleetawo enjuyi ebbiri okusoowagana, n'ekiddirira kwe kusaanyawo eggwanga lyonna. Ebyokulabirako ge mawanga nga Syria, yogera eggwanga nga Libya, eggwanga nga Somalia ne mawanga amalala agakoma ku lugwanyo gamba nga Misiri, yogera ku Tunisia, ogende ne mu ggwanga erya Turkey. Abantu gye batatuuka kusalisaanyawo nsi zaabwe. Kyetaagisa omusiru omu n'akabiriiti kamu okwokya ennyumba. Oba okiwulidde? Kyetaagisa omusiru omu n'akabiriiti kamu okwokya ennyumba. Ne bwe munaabanga buli omu mu nsawo ayinamu obubiriiti butaano butaano naye nga muyina amagezi ennyumba tegenda kujja. Naye omusiru aba n'akabiriiti kamu n'akeeyambisa mu kifo ky'okwezimba n'ayokya ennyumba. Mu mbeera omusiru ayogerwako kwe kuvuganya okutateekawo mbeera ya kukkiriziganya, ate ng'akabiriiti ye ndowooza etaliimu kufumiitiriza era emabega w'okuvuganya kuno egamba nti bwe tutakifuna waakiri ffenna tukifiirwe, oba okugamba nti waakiri ffenna tufa ekiviirako embeera ey'obulabe. Abantu bangi ng'okulekera ekintu n'ogenda nakyo agamba kisaanewo. Ndowooza njavu ate ndowooza ya kiwumba tuutu. Waakiri ffenna tukifiirwe. Waakiri ffenna tukifiirwe. Beba abakazi b'osanga batafumiitiriza n'asalako omusajja obusajja kubanga ategedde nti omusajja afunyeyo omukazi omulala. Waakiri ffenna tukufiirwe. Naye abaana, naye ekkomera ly'ogendamu ebyo nga tobirowooza. Okusalawo okwetuga tekiva kufumiitiriza kubanga okwetuga tekujjawo kizibu okujjako okusaanyawo obulamu bwonna. Mu mbeera y'okwetuga okusalawo kukolebwa ekitundu kimu kyokka, ekyokubiri nga bwe bwongo. Kati obwongo obwo obunafu singa busalawo ku lw'ebitundu ebirala byonna eby'omubiri olwo byonna bifundikira bikoseddwa. Demokulasiya nsonga ya nkizo nnyo era nga ly'ekkubo ettuufu ery'okukwata, wabula tasaanidde kulinnyirirwa ng'akozesebwa okulemaza abantu mawanga agakyakula naddala eri omugigi omuto. Anti kino kisobola okuba emmanduso ey'okusaanyaawo ey'obusagwa eyinza okuviirako okufiirwa buli kintu nga kizingiramu n'okufiirwa obulamu bw'abantu. Okulwanagana tekuba kusalawo kwa magezi mu kugonjoola obutakkaanya wabula kufundikira kusaanyaawo buli kintu. Okukozesa okufumiitiriza kye kisinga bwe tuba nga tugenda mu maaso oba okugonjoola ensonga yonna kakubeere okusoomoozebwa mu bulamu mu ngeri ey'amangu nga tosaanyizaawo ate nga nnuŋŋamu. Abantu bangi bakola ebintu naye nga n'ombuuza nti kati singa wakozeemu kiri ate kino tewandikituuseeko. Saakirowoozezza, tewafumiitiriza.
abantu bangi baba ne bibakolaga nti naye lwaki akoze kino kubanga abatalowoozezza. Nagamba nti weetegereze bino byempandiise endowooza yange ng'omuntu nga nsinzira ku mazima n'okufumiitiriza ng'eyinza okuba amazima oba obutaba okusinzira ku maanyi g'okufumiitiriza okw'omusomi. Ebintu by'owulidde birina kye bikyusizza mu ndaba yeeyo ebintu. Ensi ogirabanga bw'eri oba otwala akadde ne weefumiitiriza. Abantu abakuleetera ebigambo obitwala nga babigambye oba muli muludde banoga niyo no lwaki aŋŋambye kino. Abantu abakusekera muli muludde bali nobuuza nti naye no kiki namukolera ekimunsasizaako. Abantu abakunyiigira nga tunaba kuggwamu ssuubi nga tunaba kunyiiga nga tunaba kuwulira nti bannange gw'oboolebwa wali ofuddeyo okwebuuza lwaki abakunyiigira bakunyiigira. Ebyo bw'onaabitegeera n'otambuliza mu mbeera ya lwaki ogenda kwewala ensobi nnyingi. N'abakuleetera ddiru nga balowooza nti bagenda kukutomeza ojja kumalanga kubuuza nti lwaki owange ddiru gye mumbalira okuyingira efuna obukadde n'obukadde w'ensimbi temugenda ku byalo wammwe gye mwaleka abantu bajje bagikole. Lwaki nze munnumirirwa ng'ani? Ensi bw'ogitegeera oyanguyirwa. Ku Sande gya tujja kgenda ku ssuula ey'okutaano egamba nti Africa oba Ssemazinga Africa. Munzikirize mbaseebulire wano olunaku olw'enkya ku Monday lwe tugenda okuba nga tuggalawo estate eya Kisamula Mityana Road. Mwebale nnyo mwebalire ddala omulungi abadde atulaba. Estate ya Mityana Road Kisamula 5 ku 10 ku bukadde 13 ate nga n'ekyapa kyayo ogenda nakyo kilomita 2 okuva ku kkubo okutuuka ettaka we riri ate nga amakubo mateeketeeke n'embeera yeeyagaza oba oliawo. Munzikirize mbasiibulire wano tujja kweddiŋŋana olundi. Mubeere bulungi mweraba. Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Tuwuliriza Lugonvu.